Alright, kwaniza ku celebrity track extra nakugambye nti guno mwaka 2020 atuvuze speed naye tujja kugenderawo bila biri mugumu ajja naye tumwesunga nnyo bagamba buli babuti twawula abalenzi ku basajja naye 2020 atanso tulagako machwa. Okay, welcome. Unako lwalero ndowooza sigenda genda nnyo wala ndi nnyo ku entertainment naye amawuli agadde gatambula ku social media nga ganumiriza nnyo ne ngamba Uganda yaffe abaaki omusajja yagamba ni agula ensi kuba tugitunda naye simanyi mu Uganda ndowooza mwagalako ndowooza omugabo gwammwe mugiveemu. Nonako lwalero nzize nga njagala kwogera ku nsonga za Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ali nominated mu awards za Afrima. Afrima zina awards bwe bakunominatinga ng'oli mu Uganda kiba kyanjawulo nnyo kiwulikika nti olina kyokoledde ensi yo oba ng'olina kyokoledde kyogasse ku nsi yo mu industry ya music. Eddy Kenzo ali nominated mu category ya Best East African Male Artist. Ndowooza siwe kiri Solomon? Ali nominated ne Diamond Platinum okuva Tanzania ne Harmonize okuva Tanzania. Banji nyabali nominated mu category naye nga bana Uganda basinga nalabe ku social media nga mugeza ko kusiga Obukyayi nga mugamba Eddy Kenzo tujja mulonda tujja kulonda Diamond Platinum okuva Tanzania tujja kulonda ani naye nga kino njagala bategeeza nti Eddy Kenzo baira nominated mu awards za Afrima kiba kitegeeza nti music wa Uganda aina watuuse accordingly. Tuba tulonze nga tulonze Eddy Kenzo tuba tulonze Uganda tlaji ngo tutambuza Uganda n'olumi yagamba nti atunda Luganda so muna Uganda gwali eyo bagamba batunominatize mu awards kitegeeza nti olumi Oluganda lotuuse ku map ya East Africa ne Africa n'ensi yonna okupalira wamu. Eddy Kenzo nze mbasaba bana Uganda mwe ali eyo ng'omumanyi nti Uganda Eddy Kenzo alina watuza music wa Uganda okuba mu nsi yonna ku Africa ne mu East Africa wonna. Kwata kaluluko londa Eddy Kenzo bolonda Eddy Kenzo oba olonze Uganda nolonda East Africa nolonda Africa at large nti boba olonze Uganda gwenga muna Uganda ubina kyogase ku nsi yo. Bino musiga Obukyayi namugamba nti fete tujja mulonda mutadde mu politics amunda labenga musakolenga mujja kulonda mwalonze Diamond Platinum ekyo si kirungi. Bwe tuba tulonda Eddy Kenzo tulonda Uganda gwenga muna Uganda kina kikugatako. So mbakubiriza waliwo link gyentadde wansawo ku YouTube wansawo nyiga mu link eyo genda olonde Eddy Kenzo. Bino bimugamba nti simanyi tujja kulonda ono tulondo nze ngamba nti bwolonda Eddy Kenzo tulina kitugase ku Uganda tuleme kusasula mawanga era Uganda banominatizemu abayimbi abalala b'enjawulo mulimu Shiba Kalungi nali nominated mu category endowooza y'abakyala ne tulaba Masaka Kids Africa bali nominated nga badansa ndowooza East Africa. Lwaki tutukoza kakisaka ne tubanga promotinga Uganda ne promotinga obumu. Jonah adi njogera ku Solomon nangamba nti obumu kitegeeza ki Solomon mu luzungu kubana unity bwe bumu Solomon yageza kontereza ekigambo nti bwe bumu tuzimbe obumu era tuyiga okweyagaliza tweyagale nti bwogenda nolonda Diamond Platinum Uganda batayina kyeyegatiddwako Tanzania gyoba olonze gwenga muna Uganda oba olaze Obukyayi mu music waffe ne entertainment industry okutwalira wamu. Lwaki togenda nolonda Eddy Kenzo mu mutima mulungi muleme kusiga buno Obukyayi mugamba nti tetujja mulonda kuba yagenda mu side ya NRM yagenda wa president na meeting ya president nti oba kiki omuntu wayoka na mundowooza ye oba n'endowooza buli muntu endowooza ekyabugagga kye so bwe kiri Solomon nti oba ine endowooza y'enjawulo ku muntu nga tokkiriza mu byakola at least Eddy Kenzo tomulonda nga Eddy Kenzo you are voting Uganda at large ne bolonda Queen Shiba Queen Kama okuva mu TNS oba olonze Uganda. Why? Lwaki tetulonda ne tukiriza mu kintu ekyaffe ne tuwalizimu yaffe era Eddy Kenzo avudde kwa mabega kwawo ye kati ya brand ye gundi ambassador wa tuwalizimu mu Uganda. Lwaki tetukuliriza kino ekyaffe wane mabega kwawo yagenda n'akyalirako yali Queen Elizabeth naye ku ekifaananyi bana Uganda ne mukitambuza ekifaananyi mbusimanyi yabadde Photoshop ne tukirizeko nti ak'obumu nti omuntu aba akoledde Uganda aba agikoledde n'omutima gumu. So mbakubiriza tugende tulonde Eddy Kenzo Afrima Award tujagala nga bana Uganda tetujagala olwa Eddy Kenzo tujagale nga bana Uganda baba girese wane waka ne wagitekeewo ebeera mu Uganda. So kina kye kitugattako mu industry yaffe lwetwala aba wano Alina Matovu yagenda naye yali nominated was it awards ezagwa tetwamanya bazagenda zitya naye nakyo tujja kuba tulina maasawo babitusi ne bali nominated era ne batukiikirira nti kitegeeza nti Uganda industry yaffe ya music ne entertainment erina weetuuse. So let's vote Eddy Kenzo nyiga mu link eri gyengenda okuteera wansawo gyolaba wansawo already Loda Eddy Kenzo bili bemugamba nti politics tumujje mu music industry tulime okweyawula era bwe bafani mwe basinga okusiga Obukyayi naye nga waloka obaka group k'abantu abatonotono abagenda basiga Obukyayi mu entertainment industry naye nga kino kitukola tukikoledda Uganda n'okutwalira wamu Uganda at large. So
genda olonde Eddy Kenzo, londa Uganda, zimba Uganda, yagala ensi yo, tweyagale nga Eddy Kenzo bwagamba. Mbadde ne Solomon ku kamera, musajja w'amaanyi nnyo. Musajja w'amaanyi nnyo, mwagala nnyo. World Bank tumiddeko awo ne ntumira musajja Kafeero Tobe, Fatia ndowooza obugole bwaggwako ente yaggwayo bulungi. Mbeere bulungi, subscribe abagiyise Celebrity Track Extra, nabagambe this is 2020 atuvuga speed. Mbeere bulungi, sigenda kubanga suka wano.